wasuze otya? Nasuze bulungi. Wasuze otya? Leero oza okusawa mmeka? Leero banzukuza saa 11. Bahu Nanga nkima. Anzukuza 11. Badde ngenze mu nsonga zange. Obadde onsazeko ekigambo. Nedda. Ngenze mu nsonga zange. Bakwanti kati ate era nejjo nakoze ensobi yemje nakoze. Neba kamangu. Naze nga musanze gavuddeko. Bana mazena nyeze nakuzo gava bane Christmas yenzikiza nga teriike. Tegenda kuliika ate n'ababbi. Ababbi at least waba amataala mubako newe mutandikira. Naye kati musanze gagenda cameras nazo ziba tezikola so yeah. Kale mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo okunonya akaluku kyagendera ddala mu maaso tubawadde President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde kaakati abalala olunaku olwali bagenda nnoonyezaawo akalulu. Frank Buliira ali mukono n'ebuyikwe gyagenda onoonyeza akalulu. Mugisha Muntu ali Kaliro ne Luwuka agenda kunoonyezeeyo akalulu. Bundi Bujjo ne Ntoloko Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali ate Buliisa Hoyima ne Hoyima City. Yoweri Kaguta Museveni eyo gyakola ki? Gyali eyo wali ekisaawe. Mu Hoyima City. Bannaye bamuteeke mu kisaawe kyennyini ate tunakira. Ate twonoonera muddo. Aya kiba kifuuse kyaffe. Tebayinza okukikola. Tetwagala nkuŋŋaana mu kisaawe kyaffe kitwonoonedde ssente. Kyaffe kuba batugamba buli kimu kye bazimba kusendeza omuwi w'omusolo kiba kyaffe. Naye ekyamazima. Omanyi wali omuntu ng'alina ekintu kye ng'olina kusirika busirisi. Naye ku kyekisaawe Hoyima opposition eyitawo buyisi bwotu. Anti awo mu njogera za street we tugambira akasajja katukubyeko ekisaawe. Kyekisaawe. Ne bw'atayogera n'ayingira buyingizi Hoyima ng'alina omupiira. Kale kaakati Robert Kasibante ali Amadi Okolo gy'agenda okukolera. Nathan Nandala Mafaabi ali Lubirizi Mitoma n'Entuŋŋamo gyali. Ate Mubarak Munyagwa ali Moyo ne Obongi. Ate Mabiriza ali Buhweju Shema ne Busheni gyagenda okubanga naye anoonyeza akalulu olunaku olwaleero. Ebyajja ebirala mu kalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina okunoonya akalulu ekyenjojo ate n'ekitundu kyekirala awo nga kinvudde mu mutwe. Yabadde alina okubanga anoonyeza akalulu. Abakyali mu region ye Fort Portal. Akyali mu Tooro sub-region gy'akyanoonyeza akalulu. Era okwawukanako n'ebyali mu Ddewa ne ya Tooro sub-region yabadde kyadayima kuba kyegeegwa na kyenjojo. Naye okwawukanako nga bwe kyali mu lunaku olwasooka oyinza okugamba nti olunaku olw'ejjo yasobodde okutuuka ku bantu be obulungi nekuŋŋaana n'azikwadde ng'olwekyegeegwa teyalukubye we yabadde alina ddukuba. Kaakati abanafu ab'ebyokwerinda baakedde kuyibwa bangi ku woteeri Kyagulanyi we yasuze. Naye nze n'ekintu kye ndabye olumu abasirikale b'omu bitundu bakaluubirirwamu okuteeka ennyo amaanyi ku bantu baabwe. Lwaki? Anti onkuba omuggo ng'enkya ndi naawe. Eyo pepe eba efuuse enzibu nnyo. Weekalakaasiza wano naye nkyaffe tuliwo. Kubanga tugenda okumaze nga bimaze okufuluma. Eddagala ligula ku kiriniki yange. Kakati bakaluubirizibwa era balaba bamenge gye bakwatamu abantu baabwe. Eba yakuteesa mugende. Tuddayo ku kibuuzo ekyo kye wababuuza bwe muba kye mukola kituufu lwaki mulina obukookolo. Ate kati abo tebaba baawo. Neno gwe omuggo tegukubika muntu gw'omanyi. Mba nakwesunga dda. Okusaaga abantu bawangalira muba kusanga ekyo banga jugana balina obulamu. I know. Oba oli ofu otambula mu kugwa ku. Ate oba toyambadde uniform banga nze wa civilian. N'ogwa kugwa kuba omuggo. Kakati ab'ebyokwerinda bayiriddwa mu bungi ku wooteri okukuma emirembe wadde nga n'abawagizi nabo baakedde ku kifaawo. Kyagulanyi munda yawangaddeyo okumala akabanga. Oyinza okugamba nti street awo okuli wooteri abasinga baagambye katulinde ono amala ofuluma tunaakoledda. Ku 10 oyinza osanga abantu ng'ebitundu 20 be babadde balinganga oyinza ogamba buli muntu alina amukuuma. Kakati waliwo Katembe yabadde sayidi zaawo abasirikale bali bagezaako okugoba abavubuka abo abamu balina embuzi gye badde baleese nga bagireetedde Kyagulanyi. Bambi kakati mbw abavubuka bo ekyabajjidde mu bwongo tiyandibanga omusirikale ayagala kutwala mbuzi bamusondera embuzi.
Olako yagala mbuzi katukusondere iyo. Si iyo. Naye kali baje na mulisa omufu. Bamalirizawo naye dda abamu mu kwemulugunya kwawe nga bagamba nti kyabalumye nnyo kubanga balemeseddwa okubanga bamulabako. Ajukira teyasobodde kuyingira footput teyasobola kuyingira footput yagiyingira kiro naye file kusawa nga musamu amaze okuwa dressing olufungana lw'abanna mawulire yafulumyeyo era bwatu nayolekera olugendo lwe olwadde n'omutwala ekyegeegwa abantu abo bamuwerekedde paka bamufumizza ekibuga 40 ate bwatu nayolekera kyegeegwa naye jukira kyegeegwa ate oyina ikule yakozeseza nga ate oyina yita mu kyenjojo gye badde ayina okumaliriza ekyo yabasanzeewo awo kakati byatuuse ekyegeegwa abasirikale bamulemesezza okugenda mu kibuga gy'adalina okuwa olukuŋŋaana naye ate ne bamuleka n'alukuba mu katawuni n'atatuuka ku eri gye yadde olunene ne bamukkiriza ale n'alukuba wakati mu katawuni era ndowooza we yawulidde ng'abantu ayogedde nabo n'agamba nga tate abasirikale embaaga zaaki oyo olekaana nabo kaŋŋende ate n'agikyusa n'agitwala ekyenjojo yakubye olukuŋŋaana gaggadde akawungeezi eyo yewalabiddwa ow'NRM eyakyuse n'agamba nayenze NUP gyendabye essanyu gyendabye ekitangaala era gye twalabye gye bamuweeredde ebirabo kana akalulu bakayita katujjukiza cross pollination tegedde bulungi kati era ekyenjawulo ekyekyenjojo wano omukyala amanyiddwa nga Doreen Kaija akulira essomero lya Noop School of Leadership asibuke era yabagambye mumusabire lwansonga nti naali mu kkomera wadde yeesimbyewo ku bwaki kuwa kansila asobole okuba nga awakola ki awangula kale ate olina kyawo olunaku olwa Mande ennaku z'omwezi nga 15 ye wiiki ejja buli kiisi nga omanyi oyina omusango gwo baguleeta mu kkooti teguggwanga jangu ekkololo buli kiisi oyina omusibe fayiro yabula jangu ekkololo buli kiisi oyina ekintu kyonna ekikwatagana nga kivudde mu mateeka nga kivudde ku polisi nga kiyingidde judiciary ng'olina kyewemulugunya ku balamuzi bagiyita open court day nessiga eddamuzi jangu ekkololo it is the open jangu court wemugulunye manya wemulugunye buli kimu ng'oli eyo ng'ogamba nti ebyange mbadde sibitegeera amateeka gatulemye okutaputa fayiro bagitambuza ne batugamba ebuze ate eri Makindye ateze ku high court jangu wali mu open court tugiraba luno lugenda kubeera lukuŋŋaana lwakubiri waliwo olwaliyo last year newly appointed principal judge Jane Francis Abodo yannyonnyodde nti tofiira mu kasirise jangu justice erina kubeera accessible buli omu alina okulabika ng'agitegeera ate erina okuba responsive nti fayiro weba yajja ng'omuntu gyali bamuteeka mu mateeka nebitambula ne bituuka mu kooti olina okulabika ng'ate ofuna response either bakugamba bamusibye oba ateebwe fayiro yabula bakunnyonnyole lwaki fayiro yabula olina okunnyonnyola onnyinyonnyoke so theme y'omwaka guno bagamba enhancing judiciary accountability and access to justice vunula ogamba katya enhancing judicial accountability okwongeza accountability mu Luganda kyeki embalirira banga mbalirira naye wano sitekibambalirira eno si mbalirira kigambo kiri awo and access to justice musiga eddamuzi n'okuwa abantu obwenkanya kati gwe mwaka guno kye batunuulidde nga bafaayo okulabika nga basensitizing abantu ku kooti totya kujja mu kooti abantu batirira ddala ng'oli agamba omusajja osobola omuloopa n'osigala ng'oli mulamu sabiriyo ddi ku Mande ya wiki 15 naye mu ya last year acting chief registrar Pamela Ochaya Lamunu yagamba nti kubimu ku bintu bye bateeka ebimu ku complaints ezasinga okujja mwalimu obuli bw'enguzi corruption delayed disposal of cases omusango gwe tumanyi ogwino otambula amangu gutambulanga sinini abantu gye bali eyo mu makomera nga tebasalirwanga naye nga bali mukukola busibe lost records empapula emisima ya fayiro yabula yali Makindye nesala temumanyi gye yalaga zibula
so ebyo byonna bye bimu ku bintu bye bagenda okulabika nga bagezaako okulwanyisa mu mwaka guno okulabika nga buli omu asobola okutaputa amateeka agategeere n'abagamba ate mugyewo ne bias eri ekkooti abantu balina obusungu eri amakooti nti olumu akawaayiro kaba kakwata omuntu wo gwe n'onyiigira mulamuzi awo Jane Francis Aboda atandise n'amaanyi kulikira bakamwapointinga mu pyali fresh kati waliwo ne access to justice jjukira abantu abamu babaleeta nga kati ababana be bayoola abo betusanga mu kikonteina nga tebalina aboogerera wa state era ndowooza budde bungenzeeko badde bikwatagana ne bino ebyabanafu abanuupu okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Joshua Tumukunde bwakubuulira abawagizi ba ekibiina kya NUP abakwatibwa embalala ng'ennaku z'omwezi zaali 7 zaali mmeka ezo Novemba n'engeri gye babadde badingisibwa nabo beetaagayo omuntu kwolwo olunaku agende ku Mande ngenda kukomamu babulinge gye babadingisizza kale bane bwatula bingo kodi eri *28610# gye tukozesa okubanga ate tufunako ku ssente dakika ziri 32 kitegeezebwa 28 okutuuka ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero twetooloolamu katono nnyo bwe tukomamu awole malaga kyali mangi nnyo programu sumula tutandika butandisi